ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matendo ga Allah tabaraka wa ta'ala mwebaza kubanga akyatuwangaziza n'atutuusa olwaleero kiba kyengera tuba tuweereddwa chance ku mirimu gyaffe mirungi gye tukola ate era chance tuba tukyagirina ekendeeza obejjawo emirimu emibi era gye tukola biri istighfar natukozesa istighfar wa tawba twenenya wa amru bil ma'ruf kulagira empisa ennungi wa nahyi anil munkar n'okuziyiza empisa embi n'ebirala balamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala tuludde nga situlabika ku mpewo biidhnillah naye Allah tabaraka nanyini tawfiiki biidhnillah tabaraka wa ta'ala oba oliawo ensonga ezimu jazikoonako mu maaso tugenda kutunula ku nsonga ez'enjawulo ku majini oba oliawo era ag'enjawulo naye nga sinnaba kutandika waliwo ekirwadde ekingi ennyo ekiri mu bantu ekirwadde ekyo kintu ekijja ne kituula mu nsingo mu ne kikwata paka wano naye nga kitujja keesi ezo nzifunyeeko nyingi keesi ezo tuzifunyeeko nnyingi oluusi ne kikwata sayidi eno oba obulago bwonna sayidi ey'emabega naye nga butujja butuzzi naye tugenza okugenda okyetegereza ennyo nga liba jjini erimanyiddwa nga jjino limakabi naye kati ery'engeri eyo liba kkulu nnyo 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 kuba jjini gakula ne gayingira mu myaka 10 bama ag'ebitaano bwe gatyo ag'ebitaano bagamba abakulu baba boogera gusirika naye ate jjini eryo tetulijjanjabisa doozi ziri ze twabawa ku jjinu al-makabi nga suratu Yasini ne suratu Swafat ngozi osoma eziwerako 3, 5, 7 oba n'oteekako ne suratu al-Kawthara zijjukira bulungi doozi eyo gye twabawa naye kati lino ery'omu nsingo era lyerimu erikwata ku mbeera eya kino kye bayita ettalo wano ettalo olya bulungi oba n'owulira nga likutte mu liiso bwe riti eriiso nga litujja liringa eryagala okuvaamu ate kuba nti amaaso gonna gakuluma nga bw'okutama bwoti galinga agagala okugwamu naye nga liiso erimu naye ng'owulira nga eribuukayo naye nga litujja nga eririmu amasiro jjinu limakabi naye eyo tukozesa ayatul a'naq aya ezikwatagana n'ensingo oba yensingo obulago ngeza waliwo enjawulo wakati w'ensingo n'obulago al a'naq aya esookera ddala mu
mukaddima gwaffe ye aya esangibwa mu suratu Yasin, aya ey'omunaana, aya ey'omusanvu, egamba nti inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun. Inna mazimaffe ja'alna tuteeka fi a'naqihim mu bulago bwabwe, fi a'naqihim mu nsingo zaabwe, aghlala. Al aghlal ziba wano mu Buganda baziyita envuba. Edda wano mu Buganda baddiranga ekiti ekinene ekizito bwekiti ne bakiyuzaamu wakati muli munda ne basalamu bwe bati ne bwe bati ne bayingizaamu okugulu ne kikwata okugulu ne kutuula muli wali bagatta, n'obeera awo nga tokola ki, tosobola kusimbula. Ku mirembe gy'Abakabaka abakulembera Bakabaka, kyekyo kye bayita, ezo ze bayita al aghlal, envuba. Ate abamu wano mu Buganda baziyita enkoligo oba enkoligo. Naye ate Allah tabaraka wa taala agamba nti tuteeka mu nsingo zaabwe al aghlal, enkoligo oba envuba. Kati sooka okubemu ekifaananyi, bazikutadde ku magulu, naye kati Allah tabaraka wa taala yali ataziteeka ku ki, mu nsingo, ng'ate za byuma, nga mu aya endala ezikwatagana n'ensingo. Fahiya ila al-adhkan, nga bwe bikwata bituukira ddala eno fil adhkan, mu bulevu, kugamba nebibeera nga bimuleze bwe biti, fahum muqmahun, ne basigala awo nga bakoze eki, nga tebakyuka. Aya ekola bulungi nnyo ku ndwadde ezikwata mu bulago. Era bakadde baffe batugamba nti ne bw'oba ozisomedde mu mazzi oba muhabbati sauda eyo ya musanvu suratu Yasin, oba muhabbati sauda, oba mu asaali, omubisi gw'enjuki, omuntu n'azinywa ng'alina amabwagano mu gundi agenda mu bulago, Allah tabaraka wa taala ayisizaako. Eyo emu ku zo. Aya endala esangibwa mu suratu Ghafir okuva ku 71 okutuuka ku 74. Naye kati aya ezo wano wennyini nnyini awaba kuluma, awaba wasanyaladde, awaba watujja, wennyini wookwata bwoti. Kati eyo yizo gisoma emirundi gy'oyagala, naye nga enniya nzinywevu nti Allah tabaraka wa taala ajja kikola ki, ajja kijjawo, kubaga nti agamba nti ya ayuha nnasu kad jaatikum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Bange mu abantu kubajjidde okubuulira okuva eri Allah tabaraka wa taala, wa shifaa'u, era nga okubuulirirwa okwo kyekitabo ekyo mwe muli n'ekyo ekiwonya, lima fi sudur, ebyo ebiri mu bifuba ne mu bitundu ebirala eby'omubiri, wa huda, era mwe muli obulungamu, wa rahmatun lil mu'minin, era nga kwe kusaasira eri abakkiriza. Kati tabaraka wa taala mu Qur'an yassa shifa. Aya ey'okubiri suratu Ghafir okuva ku aya ey'ensanvu okutuuka ku 74. Allah tabaraka wa taala atutegeeza bw'ati: idh li aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fi hamimin thumma fi nnari yusjarun thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun min dunillahi qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'an wa kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin. Ezo 71 kutuuka ku 74. Allah tabaraka wa taala agamba nti ekiseera ekyo, idh li aghlal, ezo envuba zitwongeddeko wali emabega, fi a'naqihim, zigenda kuteekebwa mu nsingo zaabwe, fi a'naqihim, mu bulago bwabwe, wassalasil, n'enjegere, yushabun, nga basibiddwa. Salasil
tabaaraka wa ta'ala ayogera zijja kubeera ziri mu muliro enjegere nga zajja ne ziva mu kujja nezagenda okusibisa ate na bino birozi gundi zateeka mu nankanya envuba ezo nazo za mu muliro liba jjini lyangere kuba bw'ozisoma gaba gategeera kyogamba ekyokubiri ziba ne taasiru ku majini ago wasalasilu yushabun fi nnar fi lhamim batekebwe mu muliro fi hamim gaba nankanya amazzi agatokota oba ebintu byonna bye baba bagize ne bitokota mu basculptors mumanyi bulungi ekibeera mu crucible bateekamu ebyuma ne babisaanuusa mu foundry ekyuma ng'otunulamu n'okitya steel 2,000 gold 5,000 bino bigundi plastic 450 awo mwe ba sculptors mutegerawo bulungi naye nga singa ekyuma ekyo kikutonnyako subhanallah kati mu kutokota okwo engeri gye kiba kifuuse liquide kiba kifuuse alhamim kati filhamim nga bateekebwa mu mazzi agatokota thumma finali yushabun oluvannyuma bavumbikibwe muliro ensanvu mu ebbiri thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun oluvannyuma bagenda kugambibwa bitawbihan mu ngeri y'okudaalira ayna ma kuntum tushrikun biriwa bimwasinzanga biriwa ebyo bimwagattanga ne mubisinza min dunillah mu kifo ky'okusinza Allah qalu dallu anna bajja kulangirira bagambe nti bitwabulidde bitubuzeeko wano buli muntu alina ekintu kyasinza buli muntu alina ekintu kyasinza kino ekyokusinza kiri inborn omuntu bw'aba tatuukiddwako hidaya era abeerako n'akantu kasinza waliwo abasinza ente waliwo abasinza omuliro naye ng'alina okusinza kati bajja kubuuzibwa biriwa bye mubadde mugatta bye mubadde musinza min dunillahi mu kifo ky'okusinza Allah qalu dalu anna bajja kulangirira bagambe nti bitwabulidde aya ezengeri ebyo nyingi mu communal Quran ate abo bajja kwagala okwekangabiriza bagambe bal lam nakun nad'u min dunillahi shay'a fesukusi we twali ku nsi tulina kintu kyetwagatta ku Allah tabaraka wa taala kwe bayita okwekangabiriza olidde bulungi naye nga tebibayamba bal lam nakun nad'u min dunillahi shay'a teri kintu na kimu kyetwagatta ku Allah kubanga balabye results ezigenda okuva mu kusinza Allah tabaraka wa taala zikawa Allah tabaraka wa taala aganti kadhalika yudhillu Allahu likafirin bwekityo Allah tabaraka wa taala bwakola ki bwabuza abakafiri aba yabula namwongererayo ddala biidhnillahi tabaraka wa taala ng'okuttewo ekirwadde ekyo kingi naye ogenda okulira neno mu kutunga okutukulinga nakwo kwagala okulugenda ate eno ng'obulwadde tebutuuka neno tebutuuka eyo yenzijanjaba y'ekintu ekyo biidhnillahi tabaraka wa taala pozi olwaleero njagala tukone ku jjinni erimanyiddwa nga kariinu ziteekulwamu emiteeko egiwera waliwo kariinu minal malaika kariinu minal jinni wa kariinu minal insi kariinu ekigambo kariinu kitegeeza omukwano enfanfe gwe baga nti gubasaza mukabu ng'olina mukwano gwo nga toyinza mulyako kantu ne bw'oba nti akabusi nga baali bakalya nga nako kasalamu bwoti n'omuterekera omukwano ogwo ogw'engeri eyo gwe bayita ekintu ekiba kikukozeeko omukwano kye bayita karimu bw'abeera muntu ebeera karimu kati ate wano malayika okubeera nga ziyitibwa karimu kuba Allah tabaraka wa taala zituteekako
lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Aliko abakuumi min bayni yadayhi wa min khalfihi, kusaidi mu maaso ge ne mabegawe, yahfazunahu min amrillah, nga bamukuuma, yahfazunahu omuntu nga bamukuuma min amrillah, olw'ekiragiro kyani kya Allah tabaraka wa taala. Kati engeri gye bakubeerako luta ku luta, waswalu karina, awo nabo baba bafuuse karino nga aya bwengendo okuzituukako biidhnillahi tabaraka wa taala. Abo bakuuma bukuumi, ate waliwo n'abawandiika abakola records. Eyo aya ndoza ne basigisome biidhnillahi tabaraka wa taala. Awo karinu minal malaika. Bw'oba otunuulidde Allah tabaraka wa taala ng'akijjirayo ddala, ogenda mu suratu Qaf, Allah tabaraka wa taala agamba wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Enkomerero, buli muntu agenda kuleetebwa ma'aha, nafsi eyo ng'eriko sa'iqun bw'oba baleeta omuntu mu kooti, waba abasirikale bano abajja bamuwala paka lwe bamutuusa kaguli, kati wa sa'iqu wa shahidu n'agenda omuwaako obujulizi. Wa shahidu ono agenda omuwaako obujulizi, yono yabuwandiikanga. Wa inna alaykum lahafidhin, mazima muliko abakuumi, kiraman katibin, babitiibwa bawandiisi, ya'lamuna ma taf'alun, byonna bikola bimanyi. Bw'okola ekirungi akiwandiika nga n'empeerezi kirimu azimanyi, bw'okola ekibi akiwandiika nga n'embooka ezikirimu akimanyi. Ya'lamuna ma taf'alun. Kati abo wa shahidu n'oyo ajja omuwaako obujulizi. Kati olulituuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, qala qarinuhu, karinu ye yeeyo nti karinu minal malaika, ajja gamba nti hadha ma ladayya atid, bye biri mu kino ekitabo bye bimukwatako byonna. Hadha ma ladayya atid, awo tujja obujulizi karinu minal malaika. Karinu jinni, nga sinna kuvunula kigambo kino karinu. Karinu minal jinni, ono bwe batatangana mu majinni. Allah tabaraka wa taala agamba mu suratu Zukhruf aya ya 71 okutuuka ku 74, agamba bw'ati, aya ya 36 okutuuka ku 38 biidhnillah. Suratu Zukhruf aga waman ya'shu an dhikri rrahman, oyo yenna yesuulirayo gwannagamba kukujjukira Allah tabaraka wa taala, kukumwogerako, kukumusinza, kukusaala, kola ebyo byayagala Allah tabaraka wa taala. Nukayyidu lahu shaitana, tumukakaatikako shaitan, fahuwa lahu karin, nga ye mukwano gwe enfanfe ye karinu, fahuwa lahu karin. Wa innahum, mazima ga mashayatin, la yasuddunahum anis sabil, mazima gabajja ku kkubo, gaba drailing, gaba buzaga kube golofu lye baliko, ate gabajjako gaba zabbali. Wa yahsabuna annahum muhtadun, bone baddaawo nga balowooza nti bali kuki, bali ku bulungamu. Omuntu agenda nakola ebintu byakola n'alaba nti bipiikinzi, n'alowooza nti eno hidaya, abadan. Naye aga nti hatta idha jaana, kati nno linda olunaku lwe balireetebwa mu maaso gaffe. Allah tabaraka wa taala yagamba qala ya laita baini wa bainaka bu'da limashriqayn fabi'sal karin. Omuntu oyo ajja gamba nti nga zinsanze singa wakati wange wa bainaka naawe
ajja kuba nsonga kweri kalinu ye yalina wano ku nsi singa wabalewo bu'da li mashrikai nga waliwo ebbanga eggwanvu nemba nga sikulaba nga liringa bwolaba mashariki ebbiri ng'okuva ku north east okutuukira ddala ku south east ze mashariki emmeka ebbiri singa ebbanga okuva wooli okutuuka wendi wabaddewo ebbanga eddene ennyo nga eriri wakati wa mashariki emmeka ebbiri nemba nga situnula mulimu ensonga sheitani eno beyamukozesa ng'abitiira ddala ate naye agirabako. Ekyokubiri, amashayatini bitonde ebirabikira ddala obubi. Ffe abanadamu twagala bintu birungi era osobola okuba ne mukwano gwo abantu ne baga nti ye yamwagalako ki nga kugamba isi twagala nnyo ebintu ebyo ebirungi oba abantu abalungi abasanyusa. Naye sheitani ogenda ogitunulako enjala zikoma eri amannyo gavaayo ganjirawo gati mulimu ezirina eriiso erimu mulimu ezirabira eno emabega kino kyekyambuza kino kyekyambuza yalayita nga zinsanze bu'da li mashrikai bainaka baini wa bainaka bu'da li mashrikai fa bi'sa al karim eyo kalino mbi nnyo ate eri nnungi kube kukuuma bi amrillah ate no fa bi'sa al karim. Olaba mu aya ezo ekigambo kalinu yakireeta emirundi emeka ebiri ng'ayogera ku kalinu minali jinni. Kati awo ne tufunawo omuteeko omulala. Kati ate omuteeko kalinu minali insi kuba tulina zanjula zonna muzitusobola zaawula kati eyo tugenda tuzitemerera za mirundi emeka esatu. Kalinu minali insi suratu Swafat wansawo aya ndoza subhanallah aya mwatano awo atugamba bwati fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun abali beera mu jjana abamu bajja kusemberera bannaabwe nga bebabuzaganya bwe banyumizaganya. Qala qailun minhum omwogezi mu bo ajja kugamba bwati inni kana li karim bwe nabeera ku nsi nalina mukwano gwange nfanfe yakulu ng'agamba innaka la minal musaddiqin abaffe naawe olimu abo abakakasa nti waliyo okufa n'okuzuukira. Okufa tukimanyi naye n'okuzuukira idha mitna bwe tuli batufudde wa kunna turaba ne tubeera ettaka ne tufuuka ettaka wa idhaman n'amagumba ne gamerenguka inna lamadinun abaffe tulizibwawo nate lamadinun tulireetebwa ekigambo dayini tulireetebwa okubanjibwa kuboka tuno ku nsi twajja Allah tabaraka wa taala ng'alina byatutaddeko okumusinza salata wa kuzikubanja buli lunaku. Inna lamadinun tulikomawo okubanjibwa nga amabanja ge twalya wakati waffe n'abantu ofumaze okufa ofuuse ettaka omulungusi n'amagumba ne gafuuka nga abanadamu bwe tufa nefuuka skeleton. Tulizibwawo nate okubanjibwa kyovula nga luyitibwa yawumuddiini olunaku olw'okubanja olunaku olw'amabanja tulizibwawo. Kati ono agamba nti akyabanyumiza abo ne baga nti hali antum inna lamadinun qala hali antum muttali'un omukowooza ajja kukowoola amubuuza ono nti mukwano gwoyo yali akubuza nga takkiriza nkomerero mwandyagadde okulabako waali. Fattara'a agenda kubalagibwa faraahu fi sawa'il jahim bamulabe ng'ali wansi mu ntobo y'omuliro jahim. Ono ajja kutya nnyo ono gwe yali abuza aga nti tallahi ndayidde Allah tabaraka wa taala inkitta la turudin nange wali onzikiriza walawula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin singa tikyali kyengera kya Allah kiyampa kino eky'obusiraamu nange nandireeteddwa wooli. Kati omwo tusangamu kalinu minal insi tulabye eri kalinu minal malaika kalinu minal jinni ne kalinu
minal ins. Naye omusomo gwaffe mu dakiika ze tusigazaayo tujja gwongerayo biidhnillah gukwatana na karinu minal jinni. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa inna minkum, yagamba nti wa innakum subhanallah, agamba nti ma minkum min ahad, teri n'omu ku mmwe illa wukira alayhi karinu minal jinni, okujjako yateekebwako karinu mu majinni. Qalu bamugamba nti wa anta rasulullah, nawe gumbaka wa tabaraka wa taala olina karinu? Qala na'am, nti naga wa ana muriwaye ne nange illa kad aanani rabbi anhu hatta aslama fala ya'muruni illa bi khair. Naga okujjako yange Allah tabaraka wa taala jingondeza paka lwe yasilamuka, fala ya'muruni illa bi khair, ze yange terina kyendagiro okujjako birungi biki, birungi byerere naye agirina. Abo bonna abakutukulembera bonna balina zikarinu. Kati karinu zino ali karinu karinani, karinu minal jinni zirimu karinu meka? Karinu 2. Esooka karinu asiriyi daim, karinu ey'ekikolo adaim edawa mu muntu ye karinu tujja kugaziyawo kawo ekutuuka ketya biidhnillah. Karinu li asiriyi daim, karinu ey'ekikolo adaim ewangala n'omuntu oyo kuva mu buto. Eyokubiri karinu omuntu awangala naye paka lwafu, ate yo nesigalawo. Mpozi nsaasidde nnyo bakojja bange awekako, bafiiriddwa kojja wange amanyiddwa nga Lukwago, yabadde ayingidde emyaka 10 biidhnillah. Tujja kubajoyininga inshallah, okuziika kukoze eki nga tutuuse Kakaawe, bakutuuse Kakaawe era wakuziikibwa Kakaawe. Kati karinu ya kojja wange yo yasigaddewo, ye yakoze eki, ya perishinze. Kati buli muntu afa karinu ye esigalawo. Kati ffe abaliwo, kati ffe tulina liri karinu asiriyi adaim. Olufa bwoti nefuuka karinu twarike arid, karinu entambuze arid, omba n'okulumba. Karinu ya muntu mulala naye nosanga nga ekulumbi. Wano gwe bayita omuki, omuzimu. Nero karinu asiriyi daim yo ebeera kono erazamu ono nannyiniyo temukola ki, temuvaako. Wane waffe biidhnillah nga maliriza, karinu ezo ez'abantu abeeri emabega ze zijja ne zeekolamu omulimu ne zikuŋŋaanya. Kati nze kanjogerere ewange, kati ffe jjajjaffe gwe tuvaamu Katongole, tuyinza okugamba amaze emyaka obanga 15 ng'afudde. Kati yazaala abaana 5 ne bagenda nga bavaamu ennyumba, n'ennyumba ne zivaamu paka kati eno gye tuli. Kati karinu ya jjajjange oyo bw'eba nga Allah tagisse ebaweeri. Kati bano abaana ono bazadde omuntu waayo gwe wangadde naye, abaana abe bamanya, abalenzi n'abawala. Kati nabo ne bazaala nga weeri, era layini eyo esigala egigoberera. Sigwe gundi si yakuzaala, abamu bagiyita mizimu. Gundi si yakuzaala, gw'oli mwana wange. Singa avuddeyo Magombe, singa abavuddeyo Magombe ajja ayimirira awo tumuleko, bakyayogerera ku muntu n'eddoboozi lyeryo n'effensi, ono omwana teyamulabako. Kati ne bijja nga bita. Kati ezo karinu ez'abaana 5 be mbagambye, kubaffe ewaffe nga tubala basajja naye nga kwaliko ne bajjajja abakazi. Kati ezo nazo karinu nazo ne zisigalawo kuba tebali. Kati ne generation yeddakaawo abantu baba beeyongedde obungi mu kika, nabo bwe bafa kuba kati tubale
generation zinga 5 kutuuka ku nzi. Kati awo wonna baba bazze bakola ki? Baba bazze bafa. Kaliino nga zisigalawo kati zimala ne zeekolamu omulimu. Kaliino ez'ekika eky'ente olidde bulungi. La hawla wala quwwata illa billah. Kati kyova olaba eno nga bagamba nti empewo z'ekika. La hawla wala quwwata illa billah. Empewo z'ekika. Ekigambo ekyo kitawaanya nnyo abantu. Kyova olaba nga ku musomo guno nga tugutandise twagadde tutangaaze nnyo awantu awo. Empewo z'ekika bwe zitandika. Naye ng'omuntu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khuliqatil malaikatu min nuri. Bamalayika batondebwa nga baggyibwa mu kitangaala. Wa khuliqal jannu min nar. Jannu onavaamu amajini n'atondebwa nga aggyibwa min nar, mu muliro. Waliwo enjawulo wakati w'ekitangaala n'omuliro ndowooza. Kati we tuli mu kitangaala. Singa gwabadde muliro singa twabuuseewo dda. Wa khuliqa Adam. Ate Adamu ono n'atondebwa mimma usfa lakum, mweki ekyabannyonnyola min turabi mu ttaka. Kati ffe be batonze mu ttaka tusobola tutya okubeera ab'ekika nabali be batonze mu muliro? Tikisobola. Kati zeteekawo bweteesi si kyaffe. Ensonga eyo ndowooza etegereka bulungi. Nze tojja kuŋŋamba nti olw'okuba amajini mulimu agalinga abantu ekyo kigaleetera okubeera nga bakika kyaffe. Mulimu n'agasika ekifaananyi ky'omuntu ne lijjira mu kifaananyi ky'omuntu fulani ne lijja ne likufera. Olidde bulungi. Situjja kugamba nti gundi yakoze yazze ensowera n'enjuki structure y'emu naye tosobola nti enswera eri yezaala enjuki eno. Kwegana abantu balowooza nti okoze ki? Kati ekigambo eky'obujega ng'okugamba nti ensowera eri yezaala enjuki n'omuntu agamba empewo z'ekika aba mujega nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Eri jinsu ndala butonde bulala minari min turabi. Ffe tuva mu budongo, tuva mu bbumba. Awantu awo weetaaga okwetegereza. Kati abasugumbiza ne bagamba tugenda Masaka, tugenda kukola ki? Tugenda bakuyita kusamira. Abende so tujakubira mwe mutya Allah tabaraka wa taala. Mujja kubira byumba kusoma. Tujja kubira. La hawla wala quwwata illa billah. Kati amajini ago eri balisi agaba gasinze emyaka okula geego agafuuka kye tuyita lubaale. Biidhnillah. Lubaale buli kitundu kirina lubaale waamu. Era ebitonde ebyo biri administrative. Birina engeri gye bikola ki? What is the administration? Engeri entambuza y'emirimu gyabyo. Kati ekkulu kati Kaliino ey'Akatongole yebeera enkulu. Yabeera lubaale omukulu mu kika. Naye nga situba na connection nagako. Illa ukira abantu kakati kakoma ki? Aya Omubaka sallallahu alaihi wasallam akijja illa ukira alayhi Kaliino min aljinni, okujjako akakatibwako okukakata oko bamuteekako kifuba Kaliino min aljinni. Na kati biidhnillah nsuubira mu bufunzi kati ekyokulabirako wano mu Buganda waliwo lubaale omukulu eyo Kaliino enkulu wano mu Buganda njiwulira. Situsinkangako munayo mu Lwokaano. Waliwo twali tuli mu lutalo ne lukwata wansi ne waggulu ne bagamba tugenda kuyita jjajja muwanga mutuli bubi nenga bulijjo twamwegomba ddajje teyeesaazaako. Qur'an jiddwayo ng'oleeta jjajja muwanga. Kati gye jjinni ekkulu wano. Kati ebusoga nkuni ye lubaale omukulu. Wano Mwankole, Lukiga, Kigezi, Rwanda, Burundi n'Abakonjo bamuyita Nyabingi. Bakyusaamu bukyusa accent. Naye Nyabingi twali tutunseeko naye la hawla wala quwwata illa billah. Olutalo olwaga amajini agatuuse ku madaala ago luba luwanvu. Gera bwe tujja okulaba eyo mu maaso. Buuka Nairo nawe ne Bunyolo balira owaabwe. Buuka Nairo
awo kusoso kugondi ku Albert Nairo pakwacha awo panyimuri awo ejini Lubale omukulu bamuyita Jakol ali mu kika kya Gawas eyo okujja ko wajja muwanga nizo ebigwa bya Lubale omukulu nali nzindira obulala basira na jinonya nembula toba jali eri ekisolo ku slopes ku mugahinga we wali embuga ya Lubale enkulu eyabafumbira Abanyarwanda n'abafumbira bebamu naye atawulamu ki bawulamu Lubale bamuyita Lunegu Lunegu ye Lubale enkulu awo biza jini lya mu nsozi natuukawo naye waliwo ekintu Allah tabaaraka wa taala kyeyateekaawo waliwo ekinnya bwe kititize a tourist attraction naye ekinnya ekyo bw'okasukayo ejjinja bwe lituuka mu gundi waggulu w'ekinnya ekyo gravity force yalyo ekendeera era kikkanga bulaba ekyoya kati nze ogenda okulambulayo negenda ng'omuntu omukulu owulidde bulungi naye okutuukawo n'embuzi ba ku kyekyo waliwo bano batuwalise yali mukyala kubaze bwe natuukawo abantu bonna ne bakola ki ne batandinga kuba balaba engeri gye najjamu nga si yaki n'ekifo kye nali ngenzeemu n'oyo akulira gundi n'akankana era nayogera naye ng'atudde wansi bulungi ewa Lunegu oba ensonga tegeka bulungi naye kati n'agamba nti there is no gravity force within that part nemugamba nti but I cannot agree with you nemugamba nti it appears that gravity force there is mild n'agamba nti oli mutuufu zinabaga nti gravity force wali naye muki mutono kuba still ejjinja likka naye terikira kuki ku force endala awo nawo natuukawo biidhinillah abaluulu wengenda okoma balina bamita jogi jogi era ensiisira zaabwe ezo basinziza jogi baziyita kurugu olya bulungi kale barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair kyekiri Allah tabaaraka wa taala kyaga nti wa innahum la yasuddunahum ani sabili ebitonde ebyo abantu bibabuza nga bajja kuki ku kkubo wayasabuna annahum muhtadun bode balowooza nti bali kubuki bali kubulungamu era bana bagenda okusamira business ziganye mujje tugende bo balowooza bali kubuki kubulungamu biidhnillahi tabaaraka wa taala nga maliriza ebbanga eryo ery'emabega tubadde tubuze kuki tubadde tubuze ku mpewo kati ze nga famire wa Sheikh Katongole Allah yatugezesaamu twasooka kulwaza abaana zaawa yonna malwaliro simanyi kanula zakako nga bifuuse nga bimuli awaka kati bwe lwamala ne lukwatamu nze biidhinira wansi ne bakyala bange abameka abasatu naye era mugundi eyo mu stampede eyo mukyala wange omu Allah tabaaraka wa taala n'amujjulula abadde amanyiddwa nga Sofia Nakibombo ayitibwa Sofia Nakibombo naye nga abantu badde bamanyi nga Maama Aisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mbabikira officially newankubadde abamu babitegeera era ne bajja ne baziika twebaza mwenna abajja okutuyambako okuziika kuba kibeera kiseera kya buzibu nnyo biidhnillahi tabaaraka wa taala wallahu tabaaraka wa taala a'lam saba Allah tabaaraka wa taala atuteeremu obwangu omusomo gwaffe guddemu gutambule nze nawona n'abaana abalala baawona okujjako ye munnaffe Allah n'amutwala tusaba Allah amusaasire omusomo tugenda kuddamu okugutambuza olwaleero badde lwakubi n'olwokuna pozi n'olwomukaaga biidhnillah naye ng'olunaku luno olw'Essande batusobozesa tugenda kutandika okutambulira ku mukutu
ogwa egundi Gulufa Islamic Media ne Islam television ng'emisomo egyo gijja kuba tegikwatagana na Iraj kujjanjaba tujja kutunulira ensonga ez'enjawulo mu Busiraamu tujja kutunulira Allah tabaaraka wa taala biki byayogera ku lunaku lw'enkomerero alaamaatu tutunulire olugendo lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam Mi'raj then tutunulire esabogera ki ku byomu bwengula egy'emisomo wegigenda okutambulira biidhnillah bwe tunaaba tusobodde mu maaso awo tujja kudda emisomo tusaamu tugiteekeko ne mu nnimi endala naddala Oluzungu bannaffe batamanyi Luganda abanyi bangi eyo nabo basobola kukola ki okuganyulwa tabaaraka wa taala akaseera ke muwadde ne ssente ze muteekamu Allah tabaaraka wa taala abeere nga atuwaamu obulungi omusomo musharingire n'abalala biidhnillahi tabaaraka wa taala tusobole okuganyulwa mu musomo guno gutukwatako kinene kuba abasinga tulina ebika tulina famire biidhnillahi tabaaraka wa taala. Wassalamu ala al-mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.